jako mukono gwe. Abdul Sekajigo ne munne Muzaffaru Sebidde bakwatiddwa lunaku lwajjo. Abdul mutuuze w'ekyabakuza mu Masaka ate ye Muzaffaru w'e Makindye wano ku njegoyego za Kampala. Ababiri bano okukwatibwa kyaddiridde omu ku balwadde baabwe gwe baafeze ensimbi ze bwe yabalonkomye mu b'obuyinza oluvannyuma lw'okulemererwa okumumalira ebizibu bye nga bwe baamusuubiza. Nze bwe nabala ne kwekubakubira essimu ne banga ojja n'emitwalo ebiri. Oluvannyuma nanga n'amagi mukaaga. Agenda ku leediyo n'akuba akalango ne bajja ne kubajjanjaba n'abafeera n'ababba. Abalwadde tuludde nga tubalabula babayimiriza awo waffe bwe balagirira babagamba baleetewo. Tebalinako kapapula konna certificate tebalina. Ate abaana bato bali kufera abantu. Poliisi yadduse Zambwa okutuuka mu kifo kino n'ezingako abavubuka bano era yalese n'essabo lyabwe nalyo erikumyeko omuliro. Mwekengereze nnyo abantu n'olukwagana nagwo. Tofuna ekirango ku rediyo ogendeyo ati basawo oba n'ebizibu noonyezaako funa abantu muntu mulungi sosobola kuyamba. Abdul ne Muzaffaru kati bakumirwa ku poliisi e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.